tulina okwenunula oba tulina okununulwa oba tutya. Emyaka 30 Museveni gyamaze ku ntebe tegimatiza bannayuganda kukkiriza nti Abanyarwanda batutte Uganda ku myaka 40. Wano we tugendera okugendera mu mathematics mu Bible, tujjeyo ekibalo tukirete mu politics owa Uganda, tukalinga enamba tusaze enegendamu emirundi emeka, tuteeke wali mulabe answer eriwo nga Uganda erina okununulwa. Emyaka 40 tegimatiza, tewali myaka gimatiza muntu kuwaayo busika bw'abajjajjaabe. Ensonga za kununula ggwanga Uganda. Ababadde besomye okutwala eggwanga Uganda bafunvubidde. Bagenze okujjukira okwebikka ng'obudde bukedde. Bangi bavuddeyo nga balwanira Uganda nti baagala okugyeddiza efuuke yaabwe. Naye ekisinze okumalamu bannayuganda amaanyi kwe kulaba nti abantu bano balina emmundu. Bajja ne bakugoba ku ttaka lyo, gavumenti n'ebawa obukuumi bw'emmundu bwe nannyini ttaka ne weenoonya wajodda. Bazza obuzzi ne babawa emmundu ne babakuuma. Ekyo ne kinafuya bannayuganda nti Uganda batuuse okugitugobamu ffenna tugiggwemu. Baabagwira baginyumirwe. Bannayuganda babadde bakyali mu kwekubagiza nga beebuuza nti kati ffe tukole ki? Bagenze okulaba nti olukwe lw'abasajja teruli kutwala Uganda yokka. Babuutikidde amawanga agawerako. Babuutikidde Congo, babuutikidde South Sudan, babuutikidde Burundi, ng'amawanga gonna baagala okugeddiza. Baagala bo kugaziwa. Afrika yonna ndowooza baagala kugyeddiza efuuke yaabwe. Ekisinze okuleetera bannayuganda okufuna amaanyi kwe kulaba nti Congo baabaguddemu era ne babafuumuula babatutetteke balinnya. South Sudan yatabuse n'egamba n'ewaffe tetubaagalayo. Burundi yabagambye waffe tetubaagalayo, mudde ewammwe. Tujjukira nno nti Tanzania yo yabagoba nga Magufuli akyaliwo n'abagamba temutawaana. Ne Kenya tebakkirizibwa, kitegeeza nti basigaddewa Uganda yokka. Twebuuza nti bannayuganda ffe tunaabeera abanafu obwenkanidde awo, amawanga gonna gabagobe mawanga agaabwe badduke, ffe tusigale waffe nga tuzinze emikono batukineko? Tugenze okukizuula ng'ababadde bafunvubidde olwaliro batandise okwekwata ku busubi. Ne Uganda bali mu kkuba nduulu, bagamba nti bannayuganda baagaana okutwaniriza era batusosola. Lwaki mutusosola mu ggwanga eryaffe nga tetulinayo nsi ndala? E Rwanda tetumanyiiyo, tukikkiriza nti tuli Banyarwanda naye ate tuli Banyarwanda bannayuganda. Weebuuze nti bw'otuuka e Rwanda waliyo munnayuganda Omunyarwanda? Lwaki otuuka e Uganda nga waliwo Omunyarwanda munnayuganda ng'ate e Rwanda tewali Munyarwanda munnayuganda? Kitegeeza nno nti baagala kwekwata bwekwasi ku busubi. Bo bwe basimbye amakanda baagala okwezza eggwanga eryo, kati awo kinaaba eri bannayuganda kuzinga emikono bali batwaleko oba okulwana obwezizingirire okubeekutulako. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa tutambula naye mu pulogulaamu zaffe zino. Haji Ssettuba abantu basomeddeko ku dduwa ze wamma gwe bamutendereza. Haji Ssettuba ayita mu kusoma busome kitabo naye ate ebintu byo ne bitereerera ddala. By'obadde ogoba ne bigutuka mu kaseera katono ddala. Baasomedde edduwa ze bamutendereza, kyokka nga waliwo n'abangi abanoonya ennamba ye nga baagala nabo abayamba basomere ku dduwa ze. Ennamba ya Haji Ssettuba eri 0703 31 39 25. Mukubireko onadda kwebaza. Muntu kuwaayo busika bw'abajjajjaabe. Tewaliyo Abanyarwanda ne bwe bandibadde baatwala Uganda ku mulembe gwa Mwanga. Abanyarwanda newankubadde batta Muteesa mu gyenkaaga. Tugambe nti bamaze emyaka 6 mu Uganda nga kale batandika mu 59. Akabano ne katandika otwala Uganda gy'emyaka meka? Kale tubawadde 7, kale tubawadde 10. Kale tubawadde emyaka 10 nga babuutikidde Uganda, tugibawadde 10 kale. Giweze, sigambe giri mu maaso.
bawezeza 10 nga bali mu pulaani eyo. Sikekyo sitiru tekinnaba ekyo 10 tekitwaza Uganda. Abazzukulu we musitukira, we mukitegeerera, we mumanyira, we musitukira ne mununula obusika bwammwe. Tewaliyo muwendo gujja mu busika. Tewaliwo kintu kiyinza kutumatiza kukwata Uganda kugiwa Banyarwanda. Okusituka kwaffe nga ba elite bali awo batudde, okusituka kwa peasant Ugandan against Abanyarwanda. Lero bye tugenda okutunulamu mulaba Abanyarwanda panic eri mu Banyarwanda, mutegere ne logic gwe baagala okutuzanya. Byonna programu zaabwe ez'akabano tuzirina, tutambulira wali ku senta y'akabano. Kati olwaliro njogera na Bannayuganda, tewannaba kubeerawo bbanga limatiza nti Abanyarwanda basobola okuba nga batutte Uganda. Kubanga nebbanga lye bamaze ery'emyaka 10 okuva mu 59 nga tetuliiwo ne bateesa ne bakola byonna bwe tuzuukuse mu 2019 myaka gibalibwa ku ngalo, Uganda enunuddwa. Kati saagala tubeere nga tulaba ebinene bye batukoze, naye tulabe ebinene bye tubasuuzizza, tubiyimirireko okubasuuza eggwanga lyonna. Olwaleero kojja omugezi akoze posti nempulira nga njagala musindikireyo 1500 lwembadde nnina mu nsawo. Era ndabira ku kojja omugezi mundabire mugambe nti mutumidde leero eno programu y'olwaleero ngimuweereza. Kojja omugezi akoze posti ne wembadde nensituka nenyimiriramu nga mpulira ntuyanye ebbugu mulinkutte nensituka ne ngamba ne bannange omusajja ono kojja agambye mukyali ku ebyo mbuno tubavuma, simanyi twogera bwogezi. Mulindeko bwe tugenda mu action mugenda kukola mutya. Nsomye posti ya kojja nempulira ng'omubiri gwonna guyiikako olutiko. Nempulira ekigambo ky'obuwanguzi. Bakyaka abambu twogera. Bane mugende mulabe posti kojja omugezi gy'akoze. Esikudde omutima gwange bakyali mu twogera. Tetunakwata jambia, tetunakwata miggo, tetunakwata mundu, tetunaba kukola ki? Bakaaba. Wandike byawandiikibwa bino. Wandike ekitabo ky'olubereberye essuula 49. Tugenda kusomako essuula ennyiriri 4 ezisooka. Genesis chapter 49 from verse 1 to verse 4. Ogende mu kyamateeka Deuteronomy chapter 33 from verse 1 to verse 6. Kati ebyawandiikibwa ebirala bijja twekoonako. Then ojje n'ekitabo kya mathematics. Bakiyita batya? Graph book. Ojje nayo mu kiraasi. Okwate ojje ne geometry set. Ojje ne yonna ng'ejjudde compass, protractor, divider, mubeera mu kyekyala ruler. Tugende mu mathematics. Now, awo wengenda okuyingira mu kigambo kya Katonda. Don't miss Bible. Oba nsooke mu Bible nsembeyo security alerts. Kino ekintu kiveeyo bulungi leero. Kansooke mu Bible. Kati abantu banyiizi. Ate pastor lwaki nawe osooka mu Bible? Ziri ebinyiiza. Now, kansooke nywemu olwekyo. Imwe njokeza. Kakati tulina okweteekerateekera
ngenda mu security alerts. Kino kibeera mu security alerts, kibeera mu politics, kibeera mu Bible, kibeera ku ntandikwa, kibeera ne ku nkomerero awo nga tumaliriza. Tweteekerateekera okunona omuzira waffe His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Tetumanyi lunaku ki lwakomawo, oba tabimanyi yamanyi era tabimanyi, naye akola ebibye naffe tukola ebyaffe. Tugenda kuteekateeka okunona His Excellency Kyagulanyi buli sekita mu Uganda. Era olwaleero tubadde tugezaako okukuba plan okutambuza information mu ggwanga lyonna. Mpereddwa taski okumanya printer eziri Kasese, mugenda kutambuza information, tujja kufunayo omuntu, tugenda kunoonya omuntu, tufune post ez'Ekasese zitambulire mu Kasese. Flyers ne posters ez'Embale, buli kitundu kirinamu printer. Buganda, Mbarara, Kisoro, Wawa, Uganda yonna tugenda kutambuza message gulu border to border. Tuleme kukola duli tubadde tuziprintingire Kampala okuzitambuza zitwala no, kati olwaleero kigenda kukyukamu. Buli kitundu mugenda kufuna posta zammwe mu kitundu kyammwe awo. Toli mu mulembe oguli connected. Twakunze buli sekita yonna mu Uganda okuvujjirira ensonga eno. Banka zetuvujjirire, mutambuze mwaba banka, twagala posters. Buganda twagala posters za Buganda. Tubasaba busabi no tetubalagira. Tubasaba mutuyambe message etambule, gano gegagenda ge mawulire, gwe mulamwa, kyekyokola, kyekiriwo kati. Okutandika n'olwaleero ennaku tetuzimanyi, naye yo message etambule okutuuka lwe tunamanya olunaku olutuufu. Tekitugana kutambuza message abantu ne beeteekateeka, buli omu tandika okusevingayo 10, bamaama mumanyi kye mukola ku kameeza, senga oba olina kye weetaaga ku kameeza, mutandika okugira akameeza. Tubeere nga tutambuza message egenda kutambula, flyers zigenda kubuna wonna, posters zigenda kubuna wonna. Kati gwe wenna ng'oyagala okugattako okutuwayo post oba emu oba 2 oba 3 oba flyer, oluggi lugenda kuba luggule, tutambuze message. Banka bwe zitatuyamba, banka etatuyambako, tugijjemu ba customer, tetuddamu kusevinga nayo. Buli kintu kyonna mwe simanyi ab'amataka, simanyi ba property master abalanga biki, buli alanga muyina okulanga okunona His Excellency. Why? Mu region eyo ffe bantu, Uganda yensi etalina father of the nation. Bw'oyogera ku Kenya ekikugira amangu mu mutwe Kinyata, toyinza kwogera ku Tanzania n'otalowooza ku Nyerere, oba bw'oyogera ku linnya Nyerere ekikugira mu bwongo Tanzania. Bw'oyogera ku Nkwame Nkrumah ekikugira mu bwongo Ghana. Bw'oyogera ku Mandela ekikugira mu bwongo South Africa. South Africa ekyebbeeyi kyesinga kyerina kyetunda n'olwaleero mu nsi yonna etunda Mandela. Yensi ya Africa yokka eyakatuuza World Cup lwa Mandela. Beckham yagamba lwe bagenda okukwata akalulu ako, yali akimanyi bulungi nti Bungereza yegenda okukyaza, ng'ow'amaanyi alimu Beckham ng'asobola okuyinfluensinga akalulu. Beckham agamba bwe yayingira nga waliyo Mandela yakimanyirawo, naye yennyini n'awulira ng'awagira Mandela. Era akalulu South Africa n'ekatwala okutegeka World Cup gwe bateekera mu South Africa because of Mandela. Uganda ffe tetulina father of the nation. Buli abaddewo abadde ataagula butaaguzi Uganda. Bote yagitaagula, Amin yagitaagula,
bonna bagitaagula. Ssekabaka Muteesa eyali agizadde agikwate bulungi bamutemerako ettaka ne Buganda terina lunaku lwa Ssekabaka Muteesa. Buganda eyiye. Olwaleero tufunye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu nti kati ye muntu Amini yali agenda okibeera nti bw'oyogera ku Amini bw'oyogera ku Uganda bakubuuza Amini naye aliko ekintu kye baamuteekako oba yakikola oba teyakikola naye teyabeera father of the nation kubanga yadduka misinde naye bawalabanya muwalabanye. Kati ku luno tufunye father of the nation for the first time. Kati tuteekwa okulera His Excellency Kyagulanyi kuba naye akutte eggwanga lyaffe n'alirera kati naffe tugenda mmulera. Now, bannaye ekigambo nakyo oba mu Luzungu kitekinvaako. Tukole kyonna ekisoboka okutambuza message. Ennaku z'omwezi wonna bwe tunaazimanyira tujja zibategeeza naye ky'ekyokumunona tekikyaliko kuteesa kintu kyonna. Kiriko ekintu eki kutambuza message ensi ekimanye. Ensi emanye twetegeke tweteeketeeke Buganda Kingdom. Tubasuubira okubeera abasaale mu nsonga eno. Ekereziya Katolika Buganda ye custodian w'okulwanirira emirembe mu ggwanga Uganda. Ekereziya Katolika be basaale b'okulwanirira eddembe mu ggwanga Uganda ne mu nsi yonna. Kati temusobola kutulekera lutalo lwa kunona omulwanirizi w'eddembe mu nsi yonna 2024. Tewaliwo omuntu ayinza kummatiza nti Ekereziya Katolika esobola okutuwulira eddembe mu ggwanga. Ekyo tekiriyo, tosobola kukimmatiza. Tosobola kuŋŋamba nti Buganda etuwulira eddembe. Ekyo tekiriyo. Buganda eyagala emirembe, Ekereziya eyagala emirembe, Ekkanisa eyagala emirembe. Bagenda kunona omwana waabwe omulwanirizi w'eddembe Kayingo mu nsi yonna. So buli munnayuganda yenna beera paati ku nsonga eno. Ebimu bigenda kusigalayo mu bisenge by'amakolero ga Waaka. Bw'olaba waliwo ebitaafulumye, bw'olaba waliwo ebitayogeddwa, tekitegeeza nti tebiriiwo, tekitegeeza nti si byo. Okitegedde? Nga tuyigira ku byaliwo luli, waliwo ebijja okukyukamu kati by'otojja kumanya, naye ng'osobola okuyigira ku byaliwo luli n'osobola okumanya ebiriwo kati. Mukama abawa omukisa nga mutambuza message eno na father of the nation Robert Kyagulanyi Ssentamu.